Omusajja yazuukuse ku makyanga ameze akasolo wakati mu feesi ye bitandise okubeera nga birandira ddala. Okusinza ku information gye twasoose okubeera nga tufuna kigambibwa Mbu maama w'abaana be nga yagenda ebweru okubeera ng'akola Mbu yali amusindikira ssente era bw'atyo ssente ezo n'atandika okubeera ng'azirya ate n'awasa n'omukyalo omulala. Kaakati ekyamuviiriddeko ekyo amakulu mu kyo ensonga ya ddogo ng'eva ku Kadaama yamuwa ssente ono n'azirya. Kadaama yasazeewo okubeera nga amukola ekintu ekifaanaganako bwe kityo. However, waliwo abantu abamu abavuddeyo ne bagamba tugende mpola ku eno story. Yes, byandiyitingana byonna byonna ne bibaawo kino eno na kino Mbu kumbe nga balanga musawo oba agenda kubanga kati right now omuntu yandigambye already obeera olowooza nti waliyo omusawo akola, waliwo omusawo asobola okukola ekintu ng'ekyo nange kaŋŋendeyo. Mbu bayinza obbabbiramu ako akabadi kumbe nga kaneno kabadi. However, n'okubeera ebituufu kyandibeera ekituufu ng'omusajja ddala kituufu yameze obusajja mu maaso. Sooka owulirize sofa ku mboozi gye tulinawo. Nenga twebasale bulungi ngenzo mugambako naye nga naye talina kyamanyi banange simanyi kikyabuzaako banange munyambe ngenda kola ntya ngenda tandikira wa bannaye banange nsaba buyambi bwammwe banange nsaba buyambi bwammwe simanyi kikyengenda kola. Alo baba ngawe kugambye kumasha ngenzo zukuka kumasha nga tata Junior baba simanyi ng'alina akantu mu maaso naye simanyi baba wawe ngenda tandikira. Ye baba yamenze obusajja mu maaso. Mwesonyiwa abasawo ba TikTok. Omanyi nze nzija n'embalabula nga temunnaba kutukaabirira. Mubuguutana mucamuka. Abaana ab'obuwala ku intaneti kuno mwesonyiwa abasawo abaganda ba TikTok. Omanyi temuwulira. Omanyi nze nzija n'embalabula. Olunagira nga mutukaabirira. Simanyi ttaka nalitunze. Simanyi abanzi byeki. Temutukaabirira. Mbalaba mucamuka. Omanyi bagambe word for wise is wise for wise. Mwesonyiwa abasawo ba TikTok. Onampuliriza. Ono gwe ntadde wano mu kafaananyi, ono ye mukyala wange gwe nazaalamu abaana. Agenda agamba abantu atadde video ku TikTok nga bwe nalya ssente ze, yagenda ebweru nampeerezanga ssente ze. Addidde abaana bange abatadde mu kamera, abatadde mu bizibu, awoza nti namulekera ekizibu. Okujjako mukazi gwe obutategeera. Wakwata abaana abo n'obandekera mbalabirire. Kati ovaayo ogenda ogamba abantu tinze nalya ssente zo, ssente ze waweerezanga waziweerezanga zirabirira abaana bo. Naye ogenda ogamba abantu nti nalya ssente zo, ontadde mu kamera ku TikTok wonna buli wenkebera ndaba Tobisate wano yalya ssente zange. Oyomboka abakaabo buzigo obw'ekirogo okujjako nga totegeeranga amagezi go matono. Sente zonna ziriirawa. Nalya sente zo. Wena n'osinikira okwamannyo ku TikTok. Buli omu alaba ebizibu byo. Gwe kwata kola ekintu kimu. Kwata abaana bange bampe. Nze sina kugambako nti abaana bannemerera. Ne bwenna olinga omuntu atategeera atalinamu yadde amagezi. Nti wuuno yalya sente zange. Nagenda ebweru n'enkola. Sente zonna ziryawa.